there's only one time, I will not mention who, but this thing hurt me so much. There is a radio, ekola interviews kumacha. Sibaza sawa, emu, ezitandika bbina abagala otukewo emwana mutano tegera nti okoze ki njoze so ku bbina otandika interview. Kakati bambukinga today nga banjagala ncha. I think omuntu bali babukinze yayitaliwo kati bakola emergency, can you come through? Meanwhile wano nga ndi nakawere nga nakatale tunazina awo nga promoting it ningamba bina super spy promoting olimba range ba confirming kati na confirming kumba I had a show that night ningamba I think I'll make it happen. So ningenda ku show ne maloko ne bakasawa nga I think mwenda nenze kuka 11 netegeke oziduke ngendewa kweyo radio ntwa ku radio ku sawa emu neddakiika nozazalinga ndozanga 5 mu parking. Kati mpaki nga omanyi thank God ntuuse nyambadde obugato bwange nyambuse mpola mpise waggulu ku sawezi biri ne baŋŋamba late tetugenda kuteeka ku radio ozireti ng'otaddemu obudde bwo jjukira osula oyonsa oli nakawere wagenze ku show wakawayonseza obwebasezi only 2 hours oyangu yodduso. Oyagala okutikira ebintu ebiri original okuva mu America ng'amasimu okuli iPhone n'essimu endala, computer, laptops, ebyuma by'eddwaliro, ebizigo by'abakyala, perfume n'ebirala bingi. Weekwate Nairo Cargo Carrier e Boston okutikira ebintu bye byonna. Teweetaaga kutambula ku binona, beesige babikuleetere w'oli. Nairo Cargo Carrier ekuguliza ebintu ebiri original ku mikutu gyonna mu America nga Amazon, eBay, Apple, Walmart, Best Buy n'emikutu emirala mingi olwo ebintu bino n'ebitikka ng'ekozesa emmeeri oba ennyonyi okutuuka w'oyagala. Nairo Cargo Carrier tusangibwa ku kizimbe Masengere Emengo okulira na BBS Telefina. Okumanya ebisingawo tukubire ku ssimu 0700 389 155 oba 0700 389 147 oba ku website www.nairocargocarrier.com. ebintu byonna osobola okubifuna naye ebiri original nga biva mu America. Nairo Cargo Carrier yebireeta. Kale tukwaniriza nnyo mulabi waffe omulungi CRUZ exclusive gwe mukutukosinzidde okubanga ate otulabira ALLANCRUZ gemanya nyongera okwanirizaako yonna gy'otulabira. Weebale nnyo weebalire ddala kikulu nnyo okubanga okyatwekuumiddeko bantu bangi 15,000 gy'aba subscribers kitegeeza buli muntu alina ejjinja lyali atadde ku n'omukutu. So n'olw'ensonga esinza kubanga ate nkiyisaamu amaaso but neesiima n'okwongera obbeebaza. Nyongera okubaza basponsor baffe abalungi aba Nile Cargo, Marus Bridal Center, Mama Mukisaba Research Clinic. Mwebale nnyo mwebalire ddala kubanga ate mubeerawo ebbanga lyonna okubanga ate tutambudde nammwe guno omwaka n'okulaba paka gye tunaalaga. Olunaku olwaleero ku show tugenda kuba tunyumyako n'omuyimbi omukyala mulungi w'amaanyi, music we mulungi nnyo, bavuka bangi bamunyumirwa naye tabeera mu ntalo, yeekolera bibye. Kizibu nnyo osanga omuyimbi agamba nti tamwagala naye ng'ate music we mulungi ddala. Abantu mu diaspora Germany, Sweden, simanyi London, last year alina ogenda London ajja tubuulira what really happened, ebintu ng'ebyo tugenda kuba tunyumyako naye. Emboozi ejja kuba mpanvu naye katubuuzeeko alina oluyimba lwagenda okuba nga ata Friday eno, so bingi nnyo bye muba musuubiramu olunaku leero ku show byagenda okuba nga atatutegeeza n'ekipya kyafumbyefumbye. Tulaba ate engeri gye tweyongerayo mu maaso. Ogandi kamera kwali bulungi nnyo, Sharifu wali Kim abe babeerawo bonna ttiimu ebeera nnene nnyo okulaba nga waako n'afaanana bw'ati ng'emba mumulaba. Kanzikiriza omukyala atubuuzeeko mu ddoboozi ery'omwanguka, atubuuzeeko 223 gwe guno omulundi gwe nsomo mu interviewingako 222 nakoma mu interviewing ng'agenda Dubai saddamu mulaba. But tulina ne skits ze tukoze mujja ziraba ku mikutu egya social media naye bw'aba kuzannya comedy ono oba yeetaaga n'omu olunaku lulamba aseka n'aseka. But otherwise, Karole, welcome onto the show. Thank you, Alan. How are you? I'm okay. Ogamba ki? Obulamu bugamba ki? Bulungi. Sina buzibu yadde. Okay. Yeah. Ebintu bitambula bulungi. Yatugezaako. Okay. Yeah. Kuza kuba tulaba. Abali ku CRUZ exclusive mugamba kyamanya nze Karole Kasita, Mama Sita, Signorita. Nakawere. Nakawere. Okay. Back in action. Where's your baby?
Baby's okay. Baby boy, pose baby girl. Boy. Baby boy. Wow. Yani amanya? King. Ha! Ye kabaka yabafuga ewaka. Yeka. Okay. Yafanna mami, yafanna daddy. Yafanna daddy. Oh, batuzaalira ki? Ne weetuuka omwana emyezi 9 najja pu n'afaana daddy all the way. Okay. Yeah. Ki ekyakuleetera okuzaala nga oli mu industry oli ku bayo oyambuka abayimbi abalala abakyala baba tebakyagala bakiraba ng'ekigenda okussa ffeemu yaabwe? I think I loved it. Naye mpulira nga njagala okikola. I was in a good place in my life. I was happy. I felt like nkuze. Bwekyajja nenkyembracing. Amanyi Mukama ayinza okuwa ekintu n'okitwala for granted n'atadda mu kikuwa. So nagamba God, it's here. I take it. Olubuto luno lwakuwamuko setback mu career yo? I don't think it gave me a setback. Kyemmanyi is whatever is meant to be mine will be mine no matter what time. So I don't think I was given a setback. Kyemmanyi is that nothing comes nechi if singa sa irubuto singa sata album because ngamanyi I'm pregnant nokulekawo waka. So album nayo ina kyeyanfuula musically mu industry. So nata album out of too much pressure of I'm pregnant. Album ekola bulungi and it's even still doing well. That means so agamba mbu yampa setback. Ate ne mala okuzaala ate ne nkubirawo hit. So I cannot say I have a setback. I think everything Mukama yakitegeka. How do you balance up parent? Oli muzadde mupya oli muzadde mukadde? Oh my God, ndi muzadde mpya nnyo. Inda sistwiranga nako muntu. Sistwiranga nako muntu mwana. Like I've never helped someone to take care of a baby. It's like I'm completely new in the game. Okay. But it's interesting. How do you balance up shows at night, then baby muto, nakawere, you know? Right now, sirikola nnyo. Tokola shows awala? Sikola zawala, ate nokola sikola nnyo. I'm not forcing myself to Wazaala bulungi? Nazaala, no. Caesar. Okay. But sirikola nnyo bwate shows nyingi mu week, no. I can take one show a week for now, and I give my baby more time. Yeah. Okay, so baby omuwa obudde obumala. Bungi nnyo. I can tell you, so nokugenda ku gate n'ategera mbu nkomyewo. Are you this person atambula n'omwana wo everywhere you go, or you're this person, mama, amuleke waka, then you rush studio, then come back home early? I'm the kind that rushes to work and then goes back to my kid because saagala atambule. Actually vulnerable nnyo. Waliwo a flu, cough. Ate omwana omuto bw'afuna ebirwadde. I've tested it. Yafunako flu awo ng'akyali very young. Neki kizibu nnyo kati tafuluma. Tafuluma na nnyumba. That's how bad it is. Like saagala afune any infection. You're this person posting, I always go through your comments. Ate oluusi ntera okulaba abawala abato oba bakyala naddala abazadde nga basanyukira ekyokuba nti you decided to keep tata w'omwana out of amawulire and n'omwana wo and they are like wow naddala ekyataata nalaba nnyo abakyala nga bagamba Karole, that's the way to go. Tata w'omwana wo mujje mu mawulire. Gwe nga gwe omuntu okikola nga gwe omuntu tata w'omwana yatakyagala? I think in Chikola, I'm doing it for myself and for my kid and I'm doing it for me and my baby. Those even netata omwana ndowooza naye nkimukolera. I don't think it's okay abantu okubanga they put their private life. Yona abakyala baagala nnyo okulaga positions. Nti nze mulina yono wange. Omusajja. Like n'omukyala ayagala nnyo okubeera naga nze mulina n'apostinga ng'ali naye n'akola bw'ati. So people expected ogandi Karole naye agenda kwera. Kati mbagamba mu nze mulina then embase mulina ani aba mulina. Mulinga abagamba nti tumusharinga lwe mulina mbanyi n'okwera agambo leero nzaaliyo. Enkyambwe mumanyi but for today no. Mine is not like that. Wetudda wali ku music wo omuntu wala bw'ojja ogoberera Kasita music video z'okola.
musical zirimu nnyo vibe badansa video zo ndaba osembeza nnyo abaana abawala badansa ndabamu nnyo abaana abawala badansa ziba so colorful omuntu wetegereza video zo za colors soko tunyonyole is it your theme okyagala bwotyo? Do you sit down with these videographers gwakireta videographer yakireta kiba kitya? Most times when mba nkola oluyimba read the video banji visualizing nga njira bweyina okuba. So when the videographer nemga my song is here, I want a video, the first concept you give me bwena nga tefanagana kyenna mu mutwe gwange sikola naawe. Olina okumpa concept nga ndaba mukyoyogera kifaanagana nange kyenakoze kyena visualize nze. So obanga kifaanagana, it's easy for me to tell you, kati olaawo ogambye awo tukole bwe tuti, kati olaawo ogambye badansa bana tukole badansa abiri, olaawo koze. So we share ideas. Naye kasita ompa idea yo nga tefaanagana yange, I just tell you manyi kanziremu nkubiri. Ekya colors gwazaagala? Colors, yes. I'm a very jolly person. I'm a very happy person. Why should vibrant person. So I want to portray that in my videos. Jagala chendi chembambawa. How would you categorize yourself in music? Which type of music? I think I do soft dancehall, but I'm a versatile artist. If you want to know that, you go and listen to my album. You will know that now a little bit of everything: hip hop, dancehall, R&B, burichimu. R&B nakayimba kya akempole. Wegenda ku album yange ogiwulirize. Nyenda kule kubanga Karole nyimba zo nange ng'omuntu nyumirwa nyimba nyimba zo za dancehall onkubira eki dancehall banaye. And kat dancehall is me. Kat dancehall wanga kunga mambo zuku katandika. Okitegedde ozuka wenti nga ntandikirawo ekyo kyo kiri natural. I'm naturally a vibrant person. Kati okifiiringa ekyo kyangu nnyo. Do you have one songwriter oba olina ba writers abenjawulo? I use different songwriters. I used to use one, Mudra, before he became an established artist. Kati yafuuka artist ne tubanga abeera busy ate nange nyina okukola. So at times nkyusaamuko nenkozesa Bashina Skies, nenkozesa Ratgun, nenkozesa Ratgun mulungi. Of course naye wakidansolo bwenjogera bonna bawulira. Olumu nenkozesa Brian Ways, kati R&B ebyo Brian Ways aba atuuse. Olumu nenkozesa Dr. Brain, kati nga mayino song Chekecha. Dr. Brain yaluwandiika. Doki? Doki. Yaluwandiika? Yes, Doki yaluwandiika. Wow. Yeah. Gundi, olyolimba ne Gravity, ani yaluwandiika? Orofaino ne Ratgun. Ratgun yakola verses zange, Faino nakoleza Gravity. Hey! Wow, then kyewuunyisa. Bwetuddako bwemma nkozizaako emabega, eri abalabi baffe ababeera busy nga social media eno ebintu ebimu babirabulabi maybe nga bafollowingamu bantu bamu babawa amawulire agayina ensa. What really brought up the filming eyali ku social media ku luyimba lwo lwahitinga kwene Gravity? What really happened between you and Gravity? Nothing happened. Nothing happened. Me and Gravity twasalawo that nothing happened. Ku Mukisa Habo Clinic Kisaskulambiro Kasana Zone ye wali omusawo ajjanjaba amaaso agalwadde mu ngeri yonna ng'agajjanjabya enkole ya habo ayitibwa Maama Mukisa. Maama Mukisa akujjanjaba amaaso agalwadde mu ngeri yonna ne bw'obanga wagenda mu malwaliro amazungu ne bigaana ajja kubanga agawonya ng'akozesa eddagala lya habo. Did you at some point quarrel? No. Copyright? No. Olimba luku chano yani? Yange. Ani right idea? Eyokola oluyimba. Ebyo wataga binga ebitubinga. Nedaka kibuzo kyangu karo. I just know that we fena tukyagala at that time. Twatesa butesa mbu tukole. No one brought the idea. Just charge buzinti. Tukyagala fena at the same time at the right time. Mwena mwasamu? Of course. Ono yali tayisenna inoleta. Ye bwe kimu yasamu energy yasamu wakawe yasamu sente ze yasamu by the way yasamu buli kimu ne promotion n'ateekamu okitegeera. Yeah.
Hey, my dear friend, he put his whole oluyimba. Mwena ku platforms gyeruli? Yeah. Gravity aluyina ku platforms ze? Platforms yassa ku YouTube, twassa ku YouTube yange, then posting agamba abantu. The song is out on CRUZ YouTube channel. Ngaba directing ku channel yange. Luli ku album oba single project? It was a single project. It was a single project. Okay, tuli ne Karole Kasita tunyumyamuko about her music na biki ebintu ebitambula. How is it working with Gravity? Gravity. Hey. Gravity is a fun person. Gravity ye muntu, he's outspoken, he's funny, he's free, he's an okay person. Taina buzibu Gravity. Wadde. He's easy to work with. Ojamuga video shoot ya 6 abere what 6. Atule motoka ya kulinda akusoke na wagambe waye nga tonnatuuka oliwa. Wangambe 6. Okitegera akole video amale nga takwetangiddeeko. Like, given who he is, he's still a humble person. Ani awanika concept ya video? Oh, because it was really nice. When it comes to video, you, my dear, that is Karole's brain. Even the song itself, by the way. Twafuna idea but odusengeka directing nengamba nga nagamba ne writer nemgamba ndagala Gravity a sounding bwati. Nalu directing nemgamba ne wabanga kuva ku audio nemgamba ne wabanga akubye wololo njagala akube wololo. I want njagala wololo si wololo namgamba njagala wololo gikube nga nga yo Gravity nga it's a vibe. Now directing nemgamba I want like this ngera wandise verses nga zi simple nemgamba sagala wandike verse omuntu yatajjukire njagala ompe vibe. I want you to give me the best of Gravity. Era it's what they gave me. Ne video awusani nakozesa aronea ninga nayo nagiriko nze yanoonya venues nze yanoonya costumes everything nga nondi just 2 months out of giving birth. Karole weefaako by the musically bwonyumiza ebintu ebyo kitegeeza weefaako. Do you have a team nga bula abayimbi abalala olaba idea abayimbi? I'll give an example. Vinka Wininwaji yazawe nti olabanga the under label so tujagama nti wano na wali babakwatiramu gwe okola nani kuba omuntu alina label tomugeragaranya ku muntu atayina label oba agatta mikwano gye oba n'agatta baganda be oba n'agatta basista be ne bakola okubayimirizaawo si kyangu okuyimirizaawo tiimu eyo nga bagoberera gwe everyday bayiyiza brand yo everyday bye bakusuubiramu bingi. How do you do it? You have a label, you're working with your friends, you're working with your I don't have a label. I work with a group of people, very mixed with family and friends. Wow. Yeah, my sisters. Osanga my financial manager is my young sister. No sangambu nakwata bookings is my other sister and my manager. Apo. So sister nga wafuna booking ajueleze wa manager nga ambuza if we should approve. But I also have a team of people who I work with, Team Karole, abakola bintu. Umanyi how music is when you're requesting team, I have a makeup artist and all the time. I have like everything. I have a team of people that I work with. Is it hectic? It is now it's a bit hectic because the economy somehow kwataganyemu obiraba now okimanyi you can see it muno economy somehow tedi easy so maintaining buli omu jukira botamwita n'omuleke waka jukira yamanyi when Karole has a show kati nga badansa bange mba n'okubaako lotamwadde kuzina kati yagala aliwa okitegedde Karole twagala tusegira omulabi ekifaananyi tukyayogera ku brand yo nga Karole. On a night you have a show. Otambudde ne badansa bataano. According to research gye naakakola ekitone ennyo dance buli dansa abeera ku stage okwo atwala emitwalo 5. Nsaabange abange ba professional dancers basasulirwa ddala bw'oba ne badansa bataano. I won't say how much, yes. But basasulirwa ddala because nabo banga label nabo nga bonna basanga already they have a name, the Baraka dancers.
kati just nengamba Baraka Dancers mwerekerani Karole Kasita. So it's a brand to brand collaboration. Tosobola kumuwa busente nga naye omusanze wa kabi. Would you prefer to be signed in a label oba okyali comfortable ne wooli? There's nothing like comfort when you're industry, because the olumu oyinza okugenda mu label nekufuula ate owakabi ennyo. So me, if a label came ngeri really really serious, ngeri a very good deal, I would sign with it, because what the label can give you is it gives you a brand, and what we are looking for is brand. We're not looking for money. Money zigwawo. Kibanga kufuna sente n'ogule motoka nfo ogule ettaka. Kati wobanga woli wano ng'oli muyimbi, you should work more on your brand than the music. Music awerekera linnya lyo, because your name weribeerawo. You can do very many things with your name. So I know a label. Bagamba label zibba. Nenze label ne bwenenziba. Nenge esobola okumpa brand etagenda kuvaawo. That's very important. Eri omwana omuto omuwala akulaba essaawa zinakwegomba alaba brand yo nnungi Karole Kasita, osobola okujja ku stage n'oyimba ennyimba 5 ng'abantu bazimanyi, kiba kimala promote okuwa emirimu. Eri omuyimbi agamba nti okugenda mu studio n'oyimba kyangu, ogenda ku owa video n'omulamuza n'omuwa ssente kyangu, naye music wano mu promotion wano sente wezetaaga ennyingi, and criteria abaana gye balina okukozesa abamu ebalema. Ba presenter babbeeyi, ba bloggers babbeeyi, bw'osanga kati ba tiktokers babbeeyi. Karo, okikoze otya okulaba nga gwe at least weekwatakwata, njogera ku muyimbi atalina label, kyekifaananyi kye tumusigira, weekuttekutte otya okulaba nga at least oyina w'oyimiridde right now? Nti webabala abayimbi abakyalo 7 ogusooka e Kampala right now, toyinza kubulamu. Okikoze otya? Kuba kati omwana ali awo akulaba naye kyalinza okulya man, nze byonna mbikoze, kuyimba eddoboozi ndina buli kimu nkikoze. Naye ALLANCRUZ bonna babbeeyi, baani bonna babbeeyi, Ugandacelebrity bonna babbeeyi, cause believe me, bonna ba presenter okutwaliza awamu nabo balina families, balina biki. So okikutta otya? Nze kye nayiga mu eno industry, obeera ng'oli mu eno industry, it's a two-way. No, money does not work. It doesn't work, Alan. There are two ways. Either manager w'omuntu w'abantu oba gw'oli muntu w'abantu. It's either or. No matter how much money you have, Alan, ne bakweza nakakadde. Ne bagamba munkwera challenge omuyimbi gundi nga tomuwulirangako. Tojja jiwa love yemu nga gyompadde nga tuli ffenna. Ate nga sikuwadde kakadde. Okitegedde? Omanyi lwaki embunonze with me it's different? Oli mukwano gwange nkusanga ne tuseka ne tunyuma ne tukuba ekiboozi ne mugamba mpita ku ntukoleka gundi ogamba tukayiseemu. So in this industry ngamba omwana aliyo, it is not about the money. Soka gwe ng'omuntu ojjukira embuno ndi muntu weeyise ng'omuntu beera no bakyogera batya it's called obuntu bulamu eri abantu, making sure mbu n'omanyi abantu abagenda okutambuza endongoyo bakoleko omukwano. Tokoowa, bakoleko omukwano bonna teweematirira ku muntu yenna mu eno industry n'oba ng'ofuuse ki. Teweematirira ku muntu mbeera ng'oli muntu w'abantu osanga nti babuuzaako be nice, wekikulema funa omuntu asobola okkikolera, then olyoka oteekeko akasente katini okole ne waako omulungi. Ddayo mu studio okole waako omulungi, beera mukwano gwange toseka akasente katini kakupushingamuko nti n'omuntu ono mukwano gwo tomukozesa ku bya bbule, omuteekayo omuwaayo ku alist kalanki. Okitegedde? Ku Mukisa Habo Clinic Kisaskulambiro Kasana Zone ye wali omusawo ajjanjaba amaaso agalwadde mu ngeri yonna ng'agajjanjabya enkole eya habo ayitibwa Maama Mukisa. Maama Mukisa akujjanjaba amaaso agalwadde mu ngeri yonna, ne bw'obanga wagenda mu malwaliro amazungu ne bigaana, ajja kubanga agawonya ng'akozesa eddagala lya habo.
oyagala okutikira ebintu ebiri original okuva mu America ng'amasimu okuli iPhone n'essimu endala, computer, laptops, ebyuma by'eddwaliro, ebizigo by'abakyala, perfume n'ebirala bingi, weekwate Nairo Cargo Carrier e Boston okutikira ebintu bye byonna. Teweetaaga kutambula kubinona, beesige babikuleetere w'oli. Nairo Cargo Carrier ekuguliza ebintu ebiri original ku mikutu gyonna mu America nga Amazon, eBay, Apple, Walmart, Best Buy n'emikutu emirala mingi. Olwo ebintu bino n'ebitikka ng'ekozesa emmeeri oba ennyonyi okutuuka w'oyagala. Nairo Cargo Carrier tusangibwa ku kizimbe Masengere Emengo okulira na BBS Telefina. Okumanya ebisingawo tukubire ku ssimu 0700 389 155 oba 0700 389 147 oba ku website www.nairocargocarrier.com. ebintu byonna osobola okubifuna naye ebiri original nga biva mu America. Nairo Cargo Carrier yebireeta.